Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuluganda hayyakumullah wa bayyakum wa ja'ala al-jannata mathwana wa mathwakum wa wafaqana Allahu jami'an lima yuhibbuhu wa yarda. Tukomyewo nate barakallahu fikum ne okwanukula ebibuuzo byammwe biidhnihi tabaraka wa taala ebinaaba bisobose insha Allahu taala naye nga tetunnabyanukula tusooka okubatuusaako ekiramuso ekyeva wa Allah subhanahu wa taala eky'emirembe ekiramuso kyaffe nabbi kye yatukuutira okubeera nitukisaasanya wakati waffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katandike butereevu n'ebibuuzo byammwe biidhnillahi tabaraka wa taala. Ng'ekibuuzo ekisooka ono munnaffe abuuza nti eno gye tukolera mu Bawarabu kwegamba tebatuyisa bulungi, tukola tubalimba olw'ensonga nti tebaagala tusasula anti tuba tutaasa bulamu bwaffe. Abaffe tufuna omusango mu kulimba okwo. Okwanukulawo billahi tawfiq barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum nti bwe kibeera nga gye mukolera temufunirayo mirembe, gye mukolera tebabasasula, kakati ate ekibabeezaayo kikyaki? Nolwekyo ekituufu bwe kibeera nga ddala bwe kityo bwe kiri, ekituufu kibeera kyakuvaayo mufune ewalala gye banaabasasula era gye munaafunira emirembe. Oba si ekyo okudda ewammwe ne mubeera nga mutetenkanyiza ewammwe biidhnihi tabaraka wa taala. Bwe kibeera nga tekibadde nga si bwe kibadde, okulimba ng'okulimba okujjako ng'ekibuuzo kirimu kwegamba ebitalambuluddwa bulungi ebitategerekese, naye okulimba kuno okwannankani la yajuzu, tekukkirizibwa. Okiwulidde, okulimba tekukkirizibwa, zambi ddene mu mazambi amanene. Bwe kibeera nga bw'okibuuzizza nga bwe kiri, okulimba tekukkirizibwa, tewali nsonga ekulimbisa. Okiwulidde bulungi, ekibi tekijjaawo kibi. Naye bwe kibeera nti wabaddewo ebitalambuluddwa bulungi, tetujja bigendamu nnyo kuba kakati tetubimanyi. Okiwulidde bulungi, bwe kibeera nga weebiri bitalambuluddwa bulungi, bibeera byetaaga okulambulwa bulungi nti ensonga eri bweti ne bweti ne bweti, ne tufuna hukumu entuufu wa barakallahu fikum. Naye bwe kibeera okusinziira ku ngulu w'ekibuuzo nga bwe tukiraba, okulimba tekukkirizibwa. Ekyokubiri, gye mukolera nga temufunayo mirembe, nga n'okubasasula tebabasasula, tewali nsonga lwaki mulemerayo, mubeere nga muyiiya ewalala biidhnillahi tabaraka wa taala gye banaabasasula nga mufuna n'emirembe. Oba si ekyo, okudda ewammwe mubeere nga mutetenkanyizeeka. Wallahu a'lam. Ekibuuzo ekyokubiri, ono munnaffe agamba nti omusiraamu agamba nti bwe yamaliriza okusoma ne bamutikkira n'okumutikkira yafuna omuntu ayagala bafumbiriganwe. Ono mukyala yabuuza, yafuna omuntu ayagala bafumbiriganwe. Omusajja yamusiima mufumbo era alina omukyala, kati ono aba namba 2 era omukyala ono takirinaako mutawaana. Ono abuuza takirinaako mutawaana, wabula agamba nti yannyonnyolamu maama we era maama we nakkiriza. Yamubuuza, musimanyi omusajja oyo agenda okutwala ng'oli namba 2, abaffe namba 1 amupangiziriza bupangirisa oba yazimba? Ng'amunnyonnyola nti yazimba amaka ge naki. Maama n'alabika nti takirinaako mutawaana. Agamba nti maama we yategeeza ku taata ensonga ezo, n'amugamba n'omugamba nti wabula nno muwala wo aba namba 2. Taata yakomba kwerima neyeekyanga, n'akola atya era n'ategeeza nga bw'atayagala muwala we agenda ayingirire maka g'abantu kubanga bajja muloga, bajja musiraanya nakibwe bityo. Kakati ono mwannyinaffe abuuza, agamba nti mu butuufu nze ekyasinga okummalamu amaanyi ye taata ate okulowooleza oba okwekwasa ensonga nga za shiriki. Kati agamba nti singa ngenda n'omusajja wange oba bwe ngenda n'omusajja wange nze gwe njagala. Okiwulidde bulungi? Kakati kwegamba kale abuuza nti kwegamba ekyo kiri kitya? Abuuza kwegamba nti akola atya? Barakallahu fikum. Okwanukulawo billahi tawfiqi nti
kugamba omuntu bw'obeera nga wamusiima naye n'akusiima ate ng'ekikulemberera ddala kwe kutunuulira eddiini n'ebirala bikulu ng'empisa famire mwava naki nefaanaganako bwe bityo, mugende wa muzeeyi mumunnyonnyole, mumusabe okubeera nti kugamba akkiriza, mumwagazise muzeeyi kubanga munnaye alina powers. Muzeeyi bw'abeera nga ddala musiraamu mutuufu, muzeeyi asobola okwekengera kyeyeekengedde. Bw'aba musiraamu mutuufu mugende mumunnyonnyole biidhinillahi tabaraka wa taala. Wabula ate okulemesa obulemesa olw'okubanga omuwala agenda kubeera namba 2, ate ekyo si kituufu. Muzeeyi tasaana kubeera nti akola ki? Tasaana kubeera nti ate bw'atyo bw'aba akola. Si kituufu. N'ekyokubeera nti muzeeyi okwesiba ku shiriki, okwesiba ku nankani nti awo omuwala bajja muloga, simanyi bamusiraanye naki, bwe kibeera abantu abamu abasinga okugendera mu bintu ebifaanaganako bwe bityo, oluusi babeera nga nabo zembeera zaabwe. Siga nti muzeeyi bw'ali, naye oluusi abamu babeera nga zembeera zaabwe. Bwe yeetegerezebwa nga mushiriku muzeeyi ono, obuyinza bumuvaako oba bumugibwako. Abeera talina buyinza bugaba muwala ono, abeera talina buyinza bugaba muwala ono. Wa barakallahu fiikum. Kakati ku mbeera eno eriwo biidhinillahi tabaraka wa taala, ndoza kya buvunaanyizibwa nnyo okubeera nti omuwala asala amagezi ayitire mu bataata b'abato, ayitire mu bakulu be bwe babeerawo, bagende boogeremu ne muzeeyi annyonnyole maama ekituufu ekiriwo. Muzeeyi bw'anaaba akkiriza fabiha wa ni'ma, bw'anaaba agaanyi era twongere okwetegereza ensonga ddala, nsonga ki esinga omulemesa, obutuufu bwakyo bwe buliwa naki bwe bityo. Kubanga waliwo ate obusiraamu obutuukira muzeeyi ne bumuggyako powers, bw'abeera nga ebintu abizannyiramu buzannyezi. Okiwulidde ne bumuggyako powers z'omuwala, omuwala abalala ne bamugaba. Bw'abeera nga ebintu byakuzannyiramu na kulemesa nga talina udhurun shar'i, naye lwakuba nti basajja bakulu abo oluusi babeera balina ensonga zaabwe zeetaaga okuwuliriza. Okiwulidde n'okutegeera obulungi. Kati kiba kya buvunaanyizibwa nnyo okubeera nti muzeeyi oyo abantu bagenda ne boogeramu naye, bayinza okuba basajja bakulu banne, bayinza okuba nga bataata abato, biidhinillah bagende boogeremu naye balabe kiki muzeeyi ddala ekimugaana oba kiki ddala ekiriwo. Ayinza okuba alina ensonga, bagende bamuwulirize balabe inshaallahu taala, naye nga kisaana okubeera nti abagenda okwogeramu naye babeera nga bamanyiiko ku busiraamu biidhinillahi tabaraka wa taala. Wallahu alam. Ono munnaffe era hajati naye abuuza nti bw'oba olina omuntu gw'oyagala n'oyagala okugamba, bw'oba olina omuntu gw'oyagala naam, kugamba n'oyagala okumutwala mu bakadde, omuzadde n'agamba nti nze saagalira ddala kabira eyo, okiwulidde, nga ye agamba nti ayagala, waliwo kabira zaayagala, ate ono omuwala nga ye kabira muzeeyi zaagamba ye tazaagala olw'obutono bw'obusiraamu obuliyo. Okiwulidde, oyinza okusanga oluusi nga abasiraamu batono oba kizibu kyakusanga musiraamu ali ku nkola naki bwe bityo. Okiwulidde, yawadde ekyokulabirako n'agamba ati kati nga muzeeyi ayinza okuba nga ayagala banankole ate nze saagala naki, n'omusajja wange gwe njagala namwetegereza, obusiraamu bwe si bubi. Okiwulidde, kakati agamba nti muzeeyi oluvannyuma lw'okukomba kwerima ng'akyalemye ayagala bali, ate nze nina omusajja wange gwe njagala nfumbirwe naki. Abaffe bwe tusalawo okugenda ffe ne tukola obufumbo bwaffe, ekyo kiri kitya? Okwanukula barakallahu fiikum era kyagala kufaanana ng'ekisoose nti tekibeera kituufu ku papa bupapi bwotyo n'ogamba nti mugenze bugenzi, kati mugoberedde mateeka ki? Tekiba kituufu ekyo. Wabula muzeeyi bw'aba alina by'agamba bw'atyo, era mu ngeri y'emu twogera naye, tumunnyonnyola, tukola tutya, sala amagezi ne tuyitira mu ono ne tuyitira mu oli, abawalimu bayinza okugendayo ne boogerako naye. Okiwulidde, kubanga ayinza okuba naye alina ensonga ze. Okiwulidde, oba ayinza okuba nga alina omuntu omutuufu, wadde ng'okusiimako kibeera kikulu nnyo gwe gw'obeera osiimye, naye tomanya mukwatagane ne muzeeyi wo muleme kuliyetingawo ebulabe oba buzibu oba bukyayi, nakyo oli ye muzeeyi wo.
okiwulidde kati okusooka okukwatagana naye oba okukwatagana naye ni amkana dhalika bwe kiba nga kisobose kyekiri awula kubanga munnaye oli ye muzeeyi okiwulidde okukwatagana naye kyekiri awula mumwagazise omusajja ono naki ate bwemuba mugondera omukadde ono n'omwerekereza nga ddala muzeeyi naye gwalina musajja musiraamu mutuufu omuleka lillah okiwulidde oba oli awo oli yalimu obulungi okiwulidde n'ogenda n'oyo muzeeyi gwagamba naye bwe kibeera nti muzeeyi yayagala kufumbirwa bufumbirwa kabira okiwulidde bulungi kwegamba n'alabikamu n'okusosola mu mawanga oluusi ne bayagala okugira okufumbiza omuwala nga si be basiraamu oba kale kwegamba nga obusiraamu bwabwe ate bwa lujjulungu ddala naki bwe twogera naye muzeeyi n'alema obusiraamu bumuggyako wilaaya mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo okiwulidde ayagala kufumbiza mukafiiri olw'okubanga ye abala bitiibwa ayagala kubeera nti alemesa bulemesa okiwulidde alemesa bulemesa abantu bayinza okugwa mu mazambi naki bwe zibeeraga embeera zifaanagana bwe zityo muzeeyi tumubuulidde tumuyitidde tumuyise mu ango zonna ze tusuubira alemye naki ate obusiraamu bumuggyako wilaaya ne bugigabira ddako ayinza okuba jjajjange oyo azaala taata ayinza okuba taata omuto ayinza okuba mwannyoko bwe bityo biidhinillahi tabaraka wa taala naye ng'ensonga zino bwe tuba tuzikola tulina okubeera abeegendereza ennyo okiwulidde tuleme kubeera tukulembeza kwagala kwaffe na kupapa ate tugende tugwe ate mu haraamu oba tugwe mu bizibu ate okiwulidde obusiraamu ate bututangira embeera ezifaanaganako bwe zityo kale tulina okwetegereza nti abamanyi we bali abategeera ensonga kugamba ebintu ne babeera nga babitambuliriza mu steps biidhinillahi tabaraka wa taala okiwulidde nga babitambuliriza mu order nga bwe birina okutambula so si kubugutana na kupapa oluusi abalala sigamba nti ono bwafaanana naye oluusi abalala babuuza ebibuuzo bye babuuzizza nga balina bye bagiziseemu bo balina bye beetaaga okiwulidde ebibuuzo bifevaringa ebbo eyo enkola nayo si ntuufu enkola nayo si ntuufu seeka gwe bw'onaamubuuza ky'omubuuziza ng'ozizise oba nga gwe olina kye weetaaga olinamu n'okulimba kw'olimbyemu ye n'alamula kyalamudde tolowooza nti olwo yajja kuba akutadde okiwulidde kiwedde ewa Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi bulungi era amanyi ekituufu ekiriwo bw'oba olimbye munnange nikaha gy'ogenda okugendamu egenda kubeera baatila okiwulidde egenda kubeera nfu okiwulidde kale kugamba okwogera amazima n'okubeera omwanjulukufu omwerufu okiwulidde ow'amazima ekyo kikulu nnyo kubanga munnaye kugenda kuzimbirwako obusiraamu bwo ku kino kyobuuza kimanakwanukula kugenda kuzimbirako obusiraamu bwo kale tulina okubeera abeegendereza biidhinillahi tabaraka wa taala n'olwekyo topapa genda na muntu nti olw'okubanga nze gwe njagala naki okiwulidde wabula muzeeyi awulirizibwe bwe kibeera ng'ensonga ze teziri mu ggumba muzeeyi afunibweko abasobola okwogera naye bamunnyonnyole kino kiri aye bwe kibeera nga obusiraamu bulamula nti kati watuusa ajjibweko nankani wilaaya okiwulidde obuyinza buweebwa omulala era ebyo bibeera byabamanyi be bateeka obibeeramu okiwulidde bulungi wallahu a'lam. Naam, ono muganda waffe Abubakari Mufuto abuuza ku nankani ku aya ya 42 mu suratu Swad bw'atyo bw'agamba mu suratu Swad okiwulidde okuzimu nnyonnyolamuko era n'abuuza nti ebyo bikoma ku nabbi Ayubu kubanga nabbi Ayubu yayogerwako bikoma ku nabbi Ayubu yekka oba yate bwengezesebwa okiwulidde bulungi nange nekintuukako bwe kityo nkola ntya obutakola oba obutagwa mu shiriki. Aya zabuuzaako ono zigamba Allah tabaraka wa taala agamba mu 42 mu suratu Swad wadhkuru abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya ash-shaytanu binusubin wa adhab. Kati Allah namugamba subhanahu wa ta'ala nti urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab. Allah agamba kitabaraka wa ta'ala atunyumiza ku nabbi waffe Ayyubu alayhi salatu wassalam kubaga Allah yamugezesa n'akamala bukamazi
ekyafayo tukimanyiko wallahi Allah yamugezesa n'abeera nga talinawo kapaati ku mubiri gwe okujjako nga kaliko obuzibu okiwulidde omubiri gwonna nga guweddewo ate ne munda bwe wate wewaali okiwulidde ne munda bwe wate wewaali kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti udhkur abedana wadhkur abedana jukira omuddu waffe Ayyuba ani Ayyubu nabi Ayyubu alayhi salatu wassalam agamba ki idhnada rabba mu kiseera bwe yakoolera omulezi we Allah tabaraka wa ta'ala ng'obulwadde bumulumya okamala afunye ebizibu ebitagambika mu bulamu embeera wallahi kigambibwa nti nabbi ono okiwulidde bulungi yafuna obuzibu n'atuuka okubeera nti abantu bonna bamwesamba okujjako mukyala we yali agenda n'akhadama abantu okiwulidde nga ke kaseera kokka kamuleka n'agenda n'aweereza abantu n'afuna maisha oba n'afuna nankani byafunye biidhinillah n'ajja ewa bbaawe n'akomawo era nga kigambibwa bamanyi batulaga nti ekyo omukyala yagumikiriza bw'ati olw'okubanga yali mutadayina okiwulidde bulungi yali mukyala munnaddiini n'agumikiriza gano maka ga nabbi okiwulidde bulungi n'agumikiriza n'omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala Ayyubu naye nga yali anakuwaza okiwulidde bulungi kwegamba nga bwe bibeera ng'omuntu tali mu kutya Allah na kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala tomubuulira ebyo aba yadduka dda okiwulidde bulungi aba yadduka dda ate sitegeeza nti buli yadduka nti olwo tabaamu kutya Allah sikyetegeeza barakallahu fikum naam n'olwekyo omukyala yajjanjaba bbaawe okiwulidde n'agumiikiriza nabbi Ayyubu ng'ali awo wansi abantu bamuvuddemu kwegamba abantu bonna nga hatta abamu batuuka kwegamba waliwo abavubuka babiri omu n'agamba nti olaba Ayyubu ezzambi lye yakola Allah tabaraka wa ta'ala bali yakola maaso ga Allah liteekwa okuba ddene kubanga kigambibwa nti yamala emyaka 18 nga bw'ate bwafaanana 18 kati onaga nti emyaka 18 miramba nga Allah tamuggulira wate nga nabbi wa Allah oyo yakola ezzambi ddene munne ng'amugamba nti gw'oyogera biki naawe okiwulidde bulungi kwegamba embeera gye yalimu nabbi Ayyubu alayhi salatu wassalam yali nzibu nnyo nga yeetaaga obugumiikiriza obwa waggulu obutagambika n'olwekyo yalaaja neri Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga ligenze bulwadde bumuluma okiwulidde bulungi n'omubiri tegutegerekeka ate nga ne munda alinamu okukosebwa okuyitiridde n'akoowola Allah we subhanahu wa ta'ala anni massaniya awalala yagamba dhur okiwulidde bulungi kati wano yagamba nti anni massaniya shaytaanu okiwulidde bulungi sitaani zinnumye okiwulidde bulungi obulwadde bunnumye binusubin wa azab kwegamba kunyigirizibwa okukosebwa nakani obulumi obutagambika naki kati Allah subhanahu wa ta'ala n'asalawo amuggulirewo olw'obugumiikiriza bwe yalaga okiwulidde bulungi olw'obugumiikiriza bwe yalaga olwa imaani ye ate nabbi we amukoowodde kati Allah n'amugamba nti urkub birijilika beera ng'olinnya n'okugulu kwo oba n'ekigere kyo okiwulidde yamulagira alinnye emirundi 2 alinnye awantu ku ttaka okiwulidde bwe yalinnyawo ne muvaamu amazzi ago agaavaamu nga nabbi Ayyubu ng'alina ganaaba era n'anaaba Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwonya omubiri ne gutereera okiwulidde kati n'alinnye walala bwe bityo bibiri babitugamba bitunyumizaako mbamanyi nga Ibn Kathir okiwulidde n'amugamba nti alinnye walala era n'alinnyawo ne muvaamu amazzi ago nga gakunywa okiwulidde kati n'aganywa munda wonna ne watereera bulungi nnyo amakulu n'atereera kati Allah kyamugamba subhanahu wa ta'ala nti hadha mughtasalun baridun wa sharab amazzi ago gakunaabako ate malungi mateefu mannyogovu okiwulidde bulungi gakunaabako n'okunywa era bwe yakikola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'amuggulirawo oba n'abeera ng'amutaasa obulwadde bwe yalimu omukyala ne yebaza Allah naki kwegamba obugumiikiriza nga busasudde wabarakallahu fikum wallahu a'lam kati Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso awo ndowooza kwanamu 3 n'alaga biki ebyaliwo oluvannyuma ng'amwebaza era alaga
kugamba amatiribona mu praising nachi nebiyamukolera Allah subhanahu wa ta'ala oyinza okulingizaawo ko nawo n'olaba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala wallahu a'lam. Akati yagambye nti ekyo kikoma ku ye nachi bino Allah yali abigamba nti Nabbi Ayyubu yali abigamba Nabbi Ayyubu kati gwe tojja kufuna kizibu ogende wali kutaka olinnyeko okiwulidde bulungi. Ekyokubiri n'agamba nti nze nkola ntya singa ngezesebwa mu mbeera efaanaganako bwetyo nkola ntya obutagwa mu shiriki anti obulwadde businga bubeera nga bulimu sitaani okiwulidde bulungi. Buno obulala definitely tunoonya tugenda mu ddwaliro ne tunoonya abasawo abeesigwa ne batujjanjaba okiwulidde eddagala libeerawo nakibwe bityo. Kakati bulwadde bubeera nga bwa sitaani era enzijanjaba y'obusiraamu bw'eri entuufu emanyiddwa eya ruqya mu bantu abeesigwa oba mu baseeka abeesigwa. Wabarakallahu fiikum. Tulina okwegendereza nti abamu tebali mu kutya Allah ebintu babikyusa dda naye abeesigwa oba oliawo bakyalimu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kakati tunoonya abeesigwa biidhnillah ne batuyambako mpozi n'ekyokubeera nti omusiraamu ayiga kugamba okubeerawo ne first aid nga ye omusiraamu mu bikwataganako ne ruqya nakyo kiyitirivu nnyo nakyo kikulu nnyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wabarakallahu fiikum. Ekyo tubeere nga tukyegendereza wallahu a'lam. Naam. Namba 5 ekibuuzo ekyokutaano ono munnaffe abuuza nti omuntu bw'aba anaaba gusulu akozesa mukono ki ku sayidi ya ddyo n'ekkono mu kunaaba gusulu. Ekisookera ddala katusooke tutereezeemu okunaaba gusulu kugamba oba oyogedde ebigambo bibiri nga bifaanagana amakulu okiwulidde bulungi. Kakati gamba bugambi nti omuntu singa aba anaaba katugambe nti anaaba janabba oba anaaba lwajjuma okiwulidde oba anaaba okunaaba kuno okwa bulijjo. Kati munnaffe abuuza nti akozesa mukono ki okunaaba sayidi eya ddyo ne sayidi eya kkono. Tekiriiko bujulizi buli awo nti oteekwa kukozesa mukono gundi mu kunaaba mu kweyiira amazzi. Omukono gw'osobodde ogulina amaanyi ogusobola okukwata akadomola ne gukufukirira bw'obeera nga tonaabira ku nankani ku tapu za waggulu tikiina mutawaana mukono gulina amaanyi gwonaabisa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tewali buzibu insha Allah. Wabarakallahu fiikum. Okunaaba kuno kwoyisa okunaaba gusulu okiwulidde bulungi tekiina ttabbu. Omukono gw'okwase nti gweyiiza akadomola gw'osituza akadomola tekiina ttabbu. Jjukira nti ositula akadomola ne weeyiira okiwulidde bulungi n'obeera ng'ate oluusi okassa wansi ne weekuuta kugamba bwe bityo tekiina buzibu insha Allahu ta'ala. Omukono gw'okozesezza ogulina amaanyi ogunaasobola okusitula akadomola gw'oba okozesa wallahu a'lam. Ono munnaffe Jabir abuuza agamba nti waliwo seeka yasomesa nti Umaru yagamba nga ne Nabbi waali sallallahu alaihi wasallam nti Abu Sa'idi ye Dajjal ye Masihi Dajjal okiwulidde. Kakati mbu Nabbi n'atamuwakanya ne Ibnu Umaru yakyogerako ne mama waffe Hafsa mbu Ibnu Umaru Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam oba n'amugaana nti atoddamu kyogera kubanga kugamba bw'onaddamu okiwulidde nti simanyi Dajjal ajja kuvaayo nga munyiivu kugamba bwe bityo. Ate n'ateekako n'agamba nti wadde nga abamanyi baakirimbisa oba baakiwakanya. Ekisooka bwe kibeera nga abamanyi bawakanyizza ekintu ate obeera onoonyako kyaki kitegeeza nti kibeera kifu bwe babeera nga bakiwakanyizza abamanyi kubanga obujulizi gw'obuwadde nti abamanyi baakiwakanya. Naye kakati eyo sijja kgendayo nnyo na kuwanvuya nnyo. Ekituufu kiri nti seeka bye yasomesa tewabitegeera bulungi. Ateekwa okuba nga seeka yasomesa qissa oba nizaa eriwo wakati w'abamanyi okuviira ddala mu basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in ku musajja ayitibwa Ibn Sayyad. Yali mwana muto era nga kana min yahudi al-Madina yali mbayudaaya b'omu Madina okiwulidde. Kati yali mwana muto mu bulamu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam era waliwo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamusanga ng'azannya n'abaana okiwulidde bulungi. Kwegamba al-muhimmu Ibn Sayyad oba bamuyita Ibn Sa'id okiwulidde oba Ibn Sayyad okiwulidde. Kakati omuvubuka oyo yakula okiwulidde bulungi naye Nabbi yalina
naye yennyini wakati we okulowooza nti oba ye masihi dajjal oli al akbar okiwulidde yatugambibwa nabbi gwe yatunyonyolako sallallahu alaihi wasallam okiwulidde naye nabbi sallallahu alaihi wasallam tawaqafa obujulizi bulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam tawaqafa fi dhalik kugati yakutulawo nti oba ye gundi ye masihi dajjal yennyini oli oba siye kuga nabbi byamusoberamu teyasalawo kubanga teyafuna bubaka bukutulawo nsonga ku kigambo ekyo okiwulidde bukutulawo nsonga ku kigambo ekyo kakati ne basahaba bennyini ridwanullahi alaihim ajma'in nabo bennyini bayina kugamba abamu nga bagamba nti ye yennyini abalanga bagamba nti asiyeye era ne mbamanyibwa ekityo bwe kiri abamanyi abamu bagamba nti ye yennyini Ibn Sayyad ye masihi dajjal yennyini abantu ne balaga nti asiyeye olw'obujulizi obungi kwegamba obujja mu ange ez'enjawulo okiwulidde obujja mu ange ez'enjawulo nga nga Umar ibn Khattab lumu yali ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam batambula ne bamusanga okiwulidde Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne wabawo okusika omugwa wakati we ne wakati w'omuvubuka oyo okiwulidde Nabbi sallallahu alaihi wasallam yeegombanga okubeera nti yeekweka ajenga asoba kuba abantu baali basaasanya amawulire nti Ibn Sayyad oyo ye masihi dajjali kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam najja olusi yajjanga nga yeekweka ono aleme mulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam asobola okuwulira direct ebiva mu musajja oyo okiwulidde kati lumu baali ne Umar ibn Khattab n'amusanga ne bamusanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atandika okubeera nti kugamba amuteeka imtihan ku kigezo okiwulidde alabe kakati lumu Nabbi yamubuuzaako sallallahu alaihi wasallam nti atashhadu anni rasulullah okakasa nti ndi mbaka wa Allah omusajja n'addamu n'agamba nti ashhadu annaka rasulul ummiyin nkakasa nti gwe watumwa mu bantu abatawandiika abatamanyi kusoma nakibwe batyo okiwulidde kakati Ibn Sayyad naye kwe kubuuza Nabbi nti atashhadu anni rasulullah naawe okakasa nti ndi mbaka wa Allah ya rabbi okiwulidde yali musajja mukyamu ye tewali kubuusabuusa kakati wadde nga kigambibwa nti yasiramuka na biki naye yali musajja mukyamu okiwulidde era kigambibwa nti yali kugamba alimu alkahna kugamba nga alimu ebyokweraguza ebyo ebya nankana ebintu ebifanaganako bwe bityo okiwulidde kakati almuhimu nti basahaba Abu Saidi ono byamusobera abuuza okiwulidde yabita bikabutabisi naye nga seekateeko kuba nga yasomesa bituufu Abu Saidi y'omu ku baarawa ahadithi ezikwataganako mu mbeera eyo ya Ibn Sayyad kati ono ndowooza teyakitegeera bulungi seeka kyeyagamba hadithi eva ku Abu Saidi naye nga si kubeera nti Abu Saidi mbu Umar gwe yayita Dajjal era mbu ne Ibn Umaru naki wabula abo be batunyumiza kiswa ez'enjawulo eziriwo wakati w'omusajja oyo Ibn Sayyad okiwulidde era Abu Saidi yamusangako kugamba n'alaga nti ono ye Dajjal okiwulidde bulungi kuganga amulaga nga naye akitegeera omusajja nanakuwala naki n'amugamba nti owange okimanyi nti Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti Dajjal tajja kuyingira Madina na Makka nti ye ekituufu kakati Ibn Sayyad n'amugamba nti kakati atenze mauludu fil Madina nazaliwa Madina ate ne kakati wetuogerera njolekera Makka n'amugamba nti okimanyi nti Nabbi yagamba nti nankani Masihi Dajjal tajja kuzaala nti ekituufu Nabbi bwate bwe yagamba kati Ibn Sayyad oyo omusajja oyo Ibn Sayyad n'addamu n'agamba Abu Said nti okimanyi bulungi nnyo nti naleseeyo omwana wange kubanga nze nzaala kwegamba ne wabeerawo shubuha y'amaanyi okiwulidde waliwo kwegamba shubuha ku musajja oyo Ibn Sayyad era basahaba bafunamu nankani abalala bakutulawo nti yeye yennyini Masihi Dajjal abalala nga bagamba nti si yeye Masihi Dajjal era n'abamanyi bwe batyo barakallahu fiikum n'ebigambo by'amamanyi nga bagira waliwo abawafaka wakati wa obujulizi obw'enjawulo ne bavaamu nga bagamba nti Ibn Sayyad Dajjal min ad-dajajila Dajjal min ad-dajajila walaysa huwa ad-dajjal al-akbar okiwulidde nti Ibn Sayyad oyo
omu ku baddajjal oba baddajajila baddajjal abasajja abababi okiwulidde bulungi naye nga si yoli dajjali omunene omukulu nabbi gwe yatugambako sallallahu alaihi wasallam aliko obujulizi abo ne babeeraawo abalala nga balaga nti apaana ye dajjali yennyini era mbu yabula na bubuzi okiwulidde bulungi era mbu yabula na bubuzi wallahu aalam bigambo bingiko okiwulidde naye Allah yasinga okumanya tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ekikemo kyani kya masihi dajjal wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum katukoma wa Buluganda subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh